Junior Kalirugambo nzaji tudde mu programu y'olwalero ow'omutima omunafu sooka oveewo ow'omutima omunafu sooka oveewo nze tamale nze atabula entalo ku social media wano nyenda babulira yabye Esimu ya Zari ow'omutima omunafu nkulabula va ku live eno oba olina omutima nga munafu onyiiga mangu mukwano sooka ove ku live eno kwa nyenda babulira yabye Esimu ya Zari male n'okwetereza maama munnange entalo kati zitandise ku social media Christmas etandise twawummudde ku mirimo era kati amirindi retirement tombuulira ebintu by'ettaka kati ni mu ntalo z'abasosolite ow'omutima omunafu sooka oveewo tutegeere ani eyabye Esimu ya Zari mukwano okwata tekino sooka ove ku live eno bino kati bintu byabakwata iPhone na Samsung Ultra mwabajja wa mobitekeera kakati munnange Zari munnange oba ndutandikirewo olugambo oba abantu basoso manyina mu muwomera nyengo oba luno olugambo ndutandika neetereze soke mulindemu mala okuleeta olugambo maama nyabo mulindemu mala okululeeta kakati muna ekigenza okuzuuka ng'eyabye Esimu ya Zari the boss lady Zari ne bbaawe Shakibu bagenza okuyingira wamma ku pati nga tubalaba bulungi kakati eyabye Esimu ya Zari the boss lady ku investigations ze n'akakola entonotono musajja is a man eyabye Esimu ya Zari musajja hey amaneno ere eno live ne President 7 kwali kubanga entale zigenda okuva mu live eno eyabye Esimu ya Zari musajja is a man hey munange ali eyogamba haleluya munnaye musajja si mukazi eyabye Esimu ya Zari musajja is a man naye leero nyenda babuulira erinnya oba mpala ne baneffe nga tuwalaniddwa wamma tetujja kukkiriza bubbi genda maaso bwe buti abantu neke tubaswaze kati munnange eyabye Esimu ya Zari musajja is a man hey Chineke chivedi nayo mondawe Chineke me abaana babbi n'ogwa Zari mabere n'okwata Zari mabere n'omubbako essimu musajja gwe bannange mwekaza banne nze kale wadde wamma mugamba nti ntandika nnyo entalo ku social media naye eyabye Esimu ya Zari musajja si mukazi naye omuntu n'okwata omuntu mabeere n'okwata ku Esimu ya Zari yabadde wano nga kubbe nedda musajja ye yagibye nze tamale siina kyentya nyena mubabuulira erinnya nze mune bandogalugadda nze nja mubabuulira nze tamale nina olugambo nyinza olutabawa ku white party white party yo kyekyamazima kyo wamma yanyumye ebyaddala white party yanyumye Zari wakikubye era njagala okwebaza Shakibu omwana oyo Shakibu you know omanyi PR the biggest asset Zari gyayina Shakibu Zari Shakibu yasoma PR
ayogera n'abantu bulungi teyeeraga osegera naye abamu kummwe temulina kye muli teri abamanyi neno gye muyagala olinnye ku bantu ku mitwe bannaye baana mmwe mweddeko omuntu bonna abantu batunya akasasiro so Shakibu tukwebaza ekintu kyo mwakikubye White Party yanyumye naye yabye esimu ya Zari musajja muze simu ya Zari mmwe kati mwagala kulaba noduzi mwagibye mwagala kulaba ki abate babereko na bifaananyi byabwe wamma by'abantu baabwe Shakibu is a good guy Shakibu bambi webale thank you so much omuntu akubira akasimu Shakibu otuweereza sente bane Shakibu otuwadde sente omwaka guno omuntu alabirira baganda be naye twakoowa buno obuwala buno obwetegekesa pato obwo ne bujja ne butandika okutukikiragirako otuuka bagala kuwunya baneze enkoye ebipate byawa ne Uganda ne Zari ekintu wakikubye White Party yo yanyumye eri gulyo Zari zagenzo wera sawa nnya nga tulina woyita abasama nga bajjudde muli kuluna abasama mwatadde ku sente yes mbamba wayiriza abasama kuluna mwaguze bereya twanwedde bereya ne cats nenga tetulina wamma mwenge gwe twegulira gonna batugulira bugulizi olaba ne bana abana bwe student batadde ku sente bana abasama mwatadde ku sente mu White Party singa bwe mutyo bwe muba nze nafunya $10 kukamanga sente mugabanga be naye waliwo buno bupate wamma bwe tugenda ko nga abasama baliko izo gamba bakola mu DF nokaba bano bazikola ki temugula mwenge mwekomoma babula bwabaddeyo ku basama abanyirira ayambadde bulungi abasama n'abantu mwesiba bibulingi mulinga mbwa ebijegere mwambala byaki mu bulago so munange simu ya Zari munenge ebula omusajja munembu yamukubye haga nzo omusajja bamuŋŋambye Shakibu yennyini yankubidde na nganti Junior genda abantu obawe information nyenda mubabuulira bannamawulire nammwe tubeebaza mwayiga kwambala bannamawulire tubeebaza mu White Party nammwe mwabadde mwambaddeko bulungi of course White Party yanyomye it was a success lwa Shakibu yakyusa ebintu era Zari kwali kyawa Shakibu bwajjo tegeera Zari yali yeetaaga omuntu amanya abantu bannange mumanya abantu tobulanga Edikeza akyasinga abayimbi Edikeza ayogera n'abantu Edikeza awa abantu ekitiibwa tobulanga Kenzo bw'ategeka konsati babbuloga bonna bagiwagira because Kenzo atukubira ki amasimu personal ekyalema abayimbi communication mumanyira abantu abayimbi mumanyirira ddala abantu be mwanda mining nga be bafuga media industry tamalenze ndabibwa abantu emitwala 2 goza wona abanda babasiru nene mutuyisaamu amaaso twafe twasigaze Edikenzo nze Edikenzo ye muyimbi ankubira simu nenji kwata nembeera motoyi kwanga ayogera bulungi osegera nemwe mugere ne mweteka mu lwa boss fenna amatuli banako tegera wala teri muyimbi wa maina sente ziryawo mbasanga wa genocide nga nabo bagenze kusabiriza osegera kakati tumanye wa mawo nako bwaffe osegera woba oli muyimbi weetaaga Isima weetaaga Junior onetaaga na omuntu to olanga bi concert byo tokubidde kusimu katimbirange ntya ntandikire omuntu jeka akamanyira omwaka ogujja nzateze ndi tekinokulati osegera kati ze Junior njogera ne genocide njogera na afande Mozi ne President 7 kakati gomuyimbi kakati olemeko nkubira simu nga gwan nze kyoberanga wamawembera mwezo patenze sibuuza bantu omuntu ajja awunye enkwawo agaya mairungi mbwomubuuze nkubuuzeeko ki you are chewing I can't talk to a person ogaya obit you talk to me ngogaya obit swalo zandi mukoziwo am I your wife banne muyige kumpisa omwaka ogujja come respectfully nemo mutuyita konne mutuyanga batunulya toy
So eyabye essimu ya Zari musajja ne mukwano ojja kugiza bagenda okuloga ggwe mukwano ojja kuzza essimu ya Zari tukuwadde ennaku 2 nga tetunakumeza kinaanansi mubabbanya abantu kati Zari lwaki wabadde omukwata mu bbeere essimu yabadde wano ku bbeere so namukwata ne lwaki abantu tebabasiba IGP lwaki takwata eyabye essimu ya Zari n'amukuba eruzira is a man gali amannya ago asatu agasinze okuvaayo ku social media gali amannya asatu Sesebaati Isima ne ani ne Keizi abantu bagamba abantu basatu naye nze ngamba sibe bo kati gowandikira ki abantu basibye ku social media muwayiriza Keizi ne muwayiriza namukadde Isima ne muwayiriza Sesebaati bambi sibe bo wisdom kaye wabula ate gwe wawonye kubanga engoye zaakubuze so eyabye essimu gwe nyendo babuulira kwa twandiwayiriza lwiki teyabaddewo nani eyabye essimu kale tusooke tuve mu by'okusaaga nemwe ani eyabye essimu ya Zari tumagala gyekubirako busabbuuni ubbe essimu ya Zari era oba ogenze kwekubirako busabbuuni nani eyagibye Keizi Isima nze simanyi nani eyagibye ebyaddala naye nga Merry Christmas and Happy New Year mujja erinnya lya Isima mu kamwaka mmwe ne Keizi ne mwani eyabye essimu y'omukazi ne bana abantu mwekaza ne mubbe essimu ya Zari the boss lady kale tukyanoonyereza ekituufu eyabye essimu eyo kwa nange kennyini nkyamunoonya abaana mulina obwangu ate alabika musama iye alabika musama bannange abasama nabo mubatyekingi police verifying buli eyazze ku pati eyo abasama abamu nabo babbi temunoonyeza mu bannayuganda bokka mulimu n'abasama ababbi ngoloza buli yajja kusama awala nebambi abasama mwagabye ku ssente naddala ab'e Sweden akasente ko twakafunye bambi ab'e South Africa embeera sinnagiraba Keizi is the one who stole the phone nebaki temuva ku Keizi Isima is the thief amanya abiri ge gasigadde ku list Isima ne Keizi kati gorabo yo mukadde Isima ayinza okubba essimu bati just wamma butaagaliza mbu kubanga Isima mbu yafukamira wansi mbu ne yeetondera Zari nze tamale seetonda mbu nze wemba nakuvuma mbu nkwetondere kale mukwano sisobola era naliwawo ku press conference Zari nampita nangamba Junior taata we yakungoba nze Zari mwagala bwagazaze brand kubanga mazima ga Katonda mu Uganda teri alina branding nga Zari kwa kati abantu basigala babiri Donizera ne Zari be balina brand be balina ku sente basigala babiri abakazi Donizera ne Zari Uganda bemanyi mukwano toveri ne wewe ebinyanya tebakumanyi Uganda basosolite abakazi twasigaza babiri Donizera ne Zari abo bo amanya gabwe gamanyi ku social media toberijjamu omanya abawala abatenna kuzira mufunyafunya ku busente eyo mukudde ebi Nigeria nawe mboyagala kubanga Zari mukwano tokigeza beera mulayini yo omanyi mbalabe eyo mu America ne Juliet kale ne Juliet zawedde naye tumugatteko ne mama zawedde amaalo gaamujjula singa tegaali maalo zawedde yandibadde asinga Zari ne kati twasigaza babiri Donizera era White Party yalaze nti Zari wa amaanyi saawa 3 abantu babadde bajjudde
Donizera ne Zari be basama betwasigaza mbakazi abasigadde munoonya bunoonya ffeemu segera kubanga maama okudda omu Nigeria omutwalo gwa dola nojjo tukinagula kati omutwalo gwa dola ogugula lawumu abantu namwe mubeere muko good sense soko kole sente naye Zari ayina Rolls Royce nawe wamma Zari wamula abantu yo mukyala ayina sente ko olususu terukuumika abamu mweyerusiza naye obulungi bubaganyo baluma naye Zari obulungi bumuluma Zari obulungi bannange natunulira Zari ate singa Shakibu teyali mukwano gwange nze ne Zari singa tuli biwanvu kaba otunulira omukyalo oyo Zari n'ogamba naye ono omukyala akula oba akozesa bizigo ki banno anyirira Isima yafukamira Jajja Iculi yafukamira bamuwahaga ngebere ligonda nze nalisira banko Isima nga afukamidde Zari yafukamiza Isima nengamba what Isima has narrowed down lwa Zari kale bambi obulungi bumuluma Zari akaddiye n'obulungi bwe banange omukyala alina perfume nze era nagano muwaaga kanali sijja kuvaamu kati nze Zari ayinza okupaaga nenvaawo mune okwewala ebizibu nabeera wala nengamba owange wamaze alina my weakness abakyala nga Zari abo nemba alina mu weakness era nze mbeera wala era nali wala Zari nambuza Junior why are you far nemugamba madam I want to be here naye Isima yafukamira na mukadde yafukamira Zari kumuwa buwihaga nga wisdom kaye yekomba bananga omukyalo oyo mama Zari the boss lady we are behind you teri ajavuma Zari nga bwetuli ekyo let us get it clearly teri agenda vuma Zari nga bwetuli hey Zari ne Shakibu so Zari yakoze party esinze mu December ono ye party esinze Berea yabadde ki Shakibu can steal the phone ate mutumanyira namwe nalongo Donizero daddy Kampala nga tenyumanga tuli Donizero daddy pana tukulinze tetukulaba Donizera kwa kati twagala Zari abeere no Donizero obeere wali bambi mukomyewo ka competition abantu tufune kasente nekati abasama baliwo balinga abatunda laptop sidalaba musama ali awombo wa maina sente balinga batunda laptop balinga bajja okubega sinnabalaba Donizera gwateekawo kumbera bambi jangu mu competing ne Zari tuddemu tunyumirwe ekibuga nekati leero 24 oyinza ogamba Kampala tuli maziika ani eyafudde Donizera singa wali nga Zari ali eno emusiru ki atoleta lwiki talina sente naawe to wetubanga twogera abantu balina sente nawe ebinyanya ebyo tubireetanga ku live zange kati lwiki omuleetera ki oyinza okuleeta lwiki ku live yange nti alina sente gazijjeewa emusiru ki muleke is a survivor amma lwiki nkutumidde ku lwaki bakussa mu ntalo z'abakyala abalina sente kale tukikkiriza lwiki naye mukazi ne talina sente okay we accept which is a woman but she doesn't have money batubanga twogera naye kwa ina kati emusiru kyonzo muleta mbayina sente oyagala kuswala gwe aba na Uganda bamwabaki twogerera ku Zari ayina Rolls Royce ayina amasomero njogera ku Donizera asula era Las Vegas baya ali musirikale ali ku pension gwomanyi gwa America gwo kulabirira gwe zembozi zendimu nemwe lwaki muntu nafuya man golaba emusiru kibukyanga yakakola kyokujja ko kunwa siroko nze sino na siroka nnumya omutwe era lwiki luli yali ankubira Junior jango osula eno tume siroko lwiki nja kulaba but not now okay MC Rich you are my friend nja kulaba neso kwende kusoke twogere ku bayine sente nja kusembyayo okay kale mwagala njogere ku nenja musembya kasoke Donizera ne Zari
kakati wamabe balina ku sente basemwanga bavaawo Brian White takyaliwo kitegeera yaddeyo mu business ze Brian White kati abantu balina tulina babiri Zari ne Donzera abasigadde mweyiya gwe veri n'ebyo bidola byo mutwalo gumunza oyinza okunstule wange n'omutwalo gumu ogwa dola oza nkola nze tamalo zije wange ku milioni 3.6 nga Genosale ye kayampa milioni 5 kati gwe Genosale watatange emitwalo 10 ejja dola kati nze tamale bampe milioni 5 je mitwalo Genosale yampe emitwalo 2 ejja dola kati nzonzije wange mboli musama semanyo inabo milioni 10 mwe mulekeraho okutumanyira bayiza we edine gwanga muliyitaki what are you on mugende kawempe we wali amabala agamwe muve kololo ku nuo babito eyo line ya kololo mugiveko nuo babita avenue omuntu nogula Johnson emitwale 10 mbunawo oli musama mutwalize muli obukopi muri ku chupa emuje mukomberera mulinga abazze mu mulumbe nedda bannange bituufu byogerwe abayine sente bokati wamma batono abamu mwasigaza manya mulinga mizimu mbwayi waze rich nedda bambi zoyinawo kati zetubala n'omuntu n'osigaza erinnya olinga gwe musika bwoba wayavuwala Desemba ono va mu layini y'abasama bwoba wayavuwala kikirizo wayavuwala zino siniki name n'omuntu n'otunda laptop oli musama oli wano otunda laptop ononyaza tiketi kati tukutulekewa mu category ki nedda tukuteeka mu category ki atayina sente soko ve mu bintu bya social media wamava mu bintu by'abasocialite bino ebintu bya showbiz bino ebintu bya showbiz bwoba oyagalako akanya maama nawe tukuyite maama Kadaga nga bwolaba tuyita maama Kadaga maama Amongi beera munaakasente maama Namuganza goloza lwaki amanya erinnya lya maama lisigadde bwa maama Nabbanja nje maama nje mulabe maama Nabbanja Christmas etuse prime minister anzija mara okuyisaamu akabbo malenzi kirire wa maama Kadaga banne ba maama bange balinga basatu ewa maama Namuganza yo navuddeyo maama Namuganza ne yanzanya maama katuusa akasente lero nsibe wa maama Namuganza andabiridde ku ministry awo maama Namuganza ngo ndabiridde Enchanye ndeke wa prime minister na yonfuneyo kasente malize ne maama Kadaga nga Christmas era tewedde Junior ate wa Bob Wine atoleta naye bya kisiru nawe kati Bob Wine kati tumwogereko ki nawe hali magera alaba film nze bitu bina mwe nabibagane bye bimbo Bob Wine taliyo talaba bi Nigeria Bashibanya mu 7 tayinza genda mu America sibye mubaddemu omwaka ate mwe abanayogera mve bintu bye kisiru bye mubaddemu ebyo bya politics fe twawumuladde ebyobufuzi mwalabe motoka yange gye nalete empya era ne munjogerera simanya Junior simanya bichite mwagiraba ntambula ntaddemu esi alemera mu kubo nja mutomera aba boda mbawoninga ntambula ntaddemu double indicator nze mbera ko future duties gweremera yo mu kubo kola basipasi yo yange va mu kubo ndi ko future duties government eyimiridde kunze Gotoba utwalabe motoka yange empya sipasiyo je nagula hey mwange yage yadda kati nandi gifunyeyo mu nopo mutambulira ku bugali mwena mu nyama yirungi byagwa manyine esi kitegeeza gwe wali avuze ku motoka gwe erimu esi Abana Uganda bamwe tubagambe ebintu bino musoke mutuleko wansi wa mama binnyonnyole ogambe Junior ine motoka mpya Esimu eri osegera ntambule ndabirwamu ziri wansi owa boda alemerayo ojja kutegera nti ndi ku official duties
Yes, nvuga Spasio new model. Aha. Obavuga Benzi yo vuga. Zamne sina mutima mubi. Katonda kyampadde kyonna nkisiima. Emwe esinga 0. Kati mwabasinika amanyeza mmwe ziriwa. Abantu abamu temugulanga ku mmotoka wamma. Nze mmotoka yange eri automatic. Okitegeera. Era nasanze Bobby Yanga ayagala mutwaleko. Sina muntu gwe nyenda kutwalako mwene yupi. Bwonsanganga ku kkubo tonyimiriza. Omuntu yekagwesobola okutwalako ye Bobby Wine ate atuula mabega. Bobby Wine waba ayagala mutwaleko mmotoka yange empya alina kutuula mabega. Ninayo omutte mabega. Guno omuto gwa maaso gwa Jeno Sale. Guli ogwa wali gwa Jeno Muhoozi. Gyemitte ebiri gye nnina teri agituulamu. Kati nga Bobby Wine nga mutwalako wa. Era Bobby Yanga yabadde atandise akamanyiro. Junior jangu otuvugemu ne Sauda Madada. Manya bana banupu mumanyira nnyo mwagala nnyo lifuti. Junior jangu otuwe ku lifuti. Sina muntu gwe nyenda kutwala ku kitebe. Abaana beni yupi mumpulirize bulungi mwe beyekolera. Musiba ku maboda boda. Mbu Junior jangu otutwaleko. Ntwala abantu babiri mweni yupi. Bobby Wine nono Lubongoya. Abo boso bolo batwalako nenga batuula mabega. Kati nga Bobby Yanga nkutwala wo laptop yange. Yewo emotoka yange ogibba mu amataala. Mwamanyira kutunda scrap. Emotoka yange mpya. Kantumireko mwenna abandekanga. Abantu banga amazzi. Banensene ekyuka. Tamale ekigwe bawe emitwalo ebiri ejja $. Munange Jeno yazimpa emitwalo ejo ate Jeno Sale nangamba bwe ziggwawo nzireyo ekapeeka. Muli nno baakukiraba. Ate Jeno Sale ajja kunyiiga ngulire Benzi bukadde 7. Ne Tamale ne bampa Benzi. Mukwano. Nesekereko mama. Somune ebyo. Nze ndi adapted son wa Jeno Sale era kati bapita Tamale Sale. Jeno Sale yangamba jine emitwalo ebiri ejja $. Gyenkwa we giggwawo komawe kapeeka. Abayimbi mulekerawo okunkubira amasimu. Abayimbi mulekerawo okunkubira amasimu. Mbu Junior jangu tutwale wa Jeno Sale sina gwe nyenda kutwala. Muli nno baakukiraba. Mbu Junior batugambye mbu Jeno yakwadaptinze nga mutabani we sina muyimbi gwe nyenda kutwala kapeeka. Sina. Nze Jeno Sale taata wange tuogera ku bintu byaffe bya family. Era yangamba jine emitwalo ebiri ejja $. Bwe giggwawo ng'okomawo. Leave me alone. N'abayimbi ne munkubira amasimu kiro misana. Musicians, stop calling me. Mulekerawo, it's not funny. Junior jangu tutwale. Junior jangu tuogerereyo. No. Let that stop immediately. Junior muna yogera Jeno Sale now. Please. Musoke mundeke. Wano mwe ube gulu nga temwantwalanga. Temwandekanga. We are the people with power. Mutuyisa amaaso. Webimala obbalemerera ddene nga muddanga mwegonza. Sina muyimbi gwe ntwala kapeeka. Ekyo kyonna kirayidde. Sipasiyo yange etwala abantu banna emala. Kati nkunyigewa. Bwama ne wemba ngamye nti kale abayimbi kamba twale sipasiyo gye nvuga etwala abantu banna kati nkuteeke ku mottoki. Mwenyiga nnyo mu mmotoka z'abantu munaalekamu n'ebiku. So buli mukulu yenna namulaba. Abali baagala okuntunda. Sina mukulu gwe nnonya bonna nabalaba gwe tulaba bwennyirira. Nali eri mu Nuupu bagaaya mayirungi. Oba siga kati ekyali mu Nuupu oba siga kati nfaanana ntya. Bannange temulemeranga wantu wamu wamma. Kasiga siri mukoza stokisi za Bobby Wine. Ntu bya kisirusiru sibaafiirye dikiteeta. Omuntu kati mulabe bwennyirira.
Wamma omuntu wammoonyirira n'obaako wamma ng'osula bulungi ng'olya bulungi. Ne kati singa ndi mwene yupi singa nkolamu ki? Bonna abalimu bonna basiiwuuse bafaanana akabirizi. Labona omwana eyeekolera omumwa gwonna gusiiwuuse. Ate Bobi Wine namubulookinga nalyoka ne mubulookinga. Banne Katonda yannyamba ne mbulookinga Bobi Wine ng'era akyaŋŋamba eby'ekisiru bye. Simanya Junior jangu tujjeko dikiteeta ki? Musajja gwe Bobi Wine dikiteeta ki nga Museveni yabadde mu America? Ani ataamulabye? President Museveni yabadde ne Biden ng'ojja okyambulira ebya dikiteeta. Bobi Wine tayina mu America gw'ayina ayina Nubian Red mutwe. Saa bintu bye bya kisirusiru nze. Sikibanga babaana nabavaamu kwe kufuna emirembe. N'omuntu n'okubwa tiyagasi ne bakuba ensigo n'obeera mu makomera si bye mufunyeemu. Mbu muvuganya Museveni ng'enjala toyina amannyo baagajjamu. Tufuna ebizeezengere bino. Abasajja obuyinza wamma bakyabwagala. Mbu ozze kukima buyinza. Bano abanyankole nga bakyaliwo. Oyinza okwogera ku by'obuyinza. Enjala bazibajjeemu temuyina maaso biri awo era bikyayasaamiridde. Dikiteeta namunagaaniyi. Abantu bali eri bali mu kulya ssente. Abantu bali mu maloogi. Yino Christmas abantu bali mu bwenzi. Bino ebyana bya Nuupu biri ku kitebe ebyasaamiridde. Nze nnyinza okudda ku kitebe njoze ttooyi. Nze nnyinza okudda ku kitebe ky'NUP njoze ttooyi. Mbu baakola timetable Lubongo yabwakutta ttooyi ku Mande Sauda Madada. Sauda Madada wamala Edi Mutwe yayoza ttooyi ku Lwokusatu. Kabaya n'ayoza. Nze taamalenze. Kale mumanyira man. Nekati wamulaba wamu omuvubuka wamu ali modani. Oyina kasimu ovuga kamotoka. Osigira kati omwaka ogujja nyina tandika kuzimba. I have a poloti maze kati nina poloti nnya bukyanga nyingira ministry. Nandi bijewa singa nkyayasaamiridde bu Museveni must go. Mwenno omwaka ogujja mukole. Abantu ba Nuupu mwasaamiridde nnyo ku social media. Social media si mulimu. N'omuntu n'obulwako n'ettooyi gye weezimbidde omwaka mulamba okola gwakwasamirira NUP. Omwaka ne guggwako nga tolina na ttooyi gye weezimbidde. Oli awo okola gwampalaniraako mb'owala na Museveni. Ne mwani abaloga. Naddala mu abantu b'e Bulaaya mufune ebyokukola. Muve ku politics wa Uganda. Uganda mujesonyiwe buli ali wano mufere. Buli munnabyabufuzi ali wano mufere. Si bali mu government so opposition bafere. Buli omwana onya ssente. Ati gwe mwe mwasaamirire. Nze abaana abo mbagamba. Omwana oyina emyaka 25 okola ki mu Nuupu? Instead of working. Mugenda kuweza emyaka 5 mmwe nga mu nsi temuyina kye muyina. Nga muli ku Bobi Wine ayina amaka. Mwenno mwasaamirire. Nosala bino byonna birumbuye. Sibayako gy'omusiru byonna ennaku yabise kulya ddata ab'ennyuma. They are nonsense. Sibanya sami. Omuntu nobeera e Dubai ng'oyoza mbwa mwaka ku mwaka. Ne mwababonyeebonye emyaka 3 mwe temukoowa. Why don't you go and work? Muli awo mukola gwa kolima. Junior oliraba kanfiire mu Land Cruiser naye sijja kufiira ku kagaali. Temwasigaza kolima. Mukolimiraani abazaala. Ensi yakala abantu tebakyafaayo. People don't care what you talk about them. What makes sense is what they own. Kiki kyoyina mmanyago? Nga tonna kolima oyina ki? Kondom. Bino ebyana bya Nuupu bibuulire gula kondom. Museveni aveka anavirako muloogi. Just bintu wamma bya kisirusiru nze bye navaamu. Era waliwo n'omusame yabadde ayagala okummanyira. Mbwati kakati Junior olaba kakati ndaba ki? Nze njogera mazima ge nasigaza. Namanyi mumanyira nnyo abantu b'ebweru abamu. Nze sirya kuseeteza. Esegera. Sete obwo bwe mugenda mugaba bo mitwalo 5. Nze tabina kye bundabya. Nze nalaba dda. Uganda terina gyeraga ekyaliwo.
nno mwasamirire gabalemye ekkola manya banauganda mwine ekizibu timwagala nnyo bawaana mwagala nnyo babiibiita n'atalina kyalina ayagala bamuwaane nze sina maanyi gawaana abantu nawaana abantu nakomba abantu emabega I no longer a butuliika sina gwe mpaana si kyalina mugagga nze mugagga wange nze tabale si kyali buloga mbuloginga enfuna eki eggwanga lyafa abantu banoonya ssente naye mbalaba mubeeraawo kati mwampala n'olwo olwamala mbo John yakavudde wa Bobi Wine agenda gwa ayuma yali ampaaki Bobi Wine yali ampaaki omuntu yenna mu nsi atalina kyakuwa is completely useless nze mu Uganda ya leero sina muntu gwenfukamirira ng'oggyeko mukama wange minisita sina nze muno mu Uganda ninamu abantu nga 5 benfukamirira genocide bwa mpita nyanguwa because that is a genocide can change my life genocide changed my life fundamentally kati obulamu bwange ogenda buwaki WhatsApp messages emubeeramu muli mu WhatsApp z'obuseegu olina group z'obuseegu nga 10 si byokozeemu omwaka guno kale munyiiza nze munenako okumanyira siyina gwe neeguya ekyo tebakulya ebinusu ffe nga twafukamirira bantu John yanyenda kutwala John yena kutwala ewa president tebaatutwala we have struggled on our own mpaka naffe tutuuse mu bakulu wamma ne tweyogerako ne bampayo emitwalo 2 egya $1 miliyoni 6 kandye ku ezo nali nalimyewa naye buli omu John yatukwagala nnyo ng'ompa malusu onjagalira ku malusu be bannayuganda bakwagala oli ku bigere bw'ogula emmotoka nga bayingira amasabo mukwana eno temujja giroga baba waana okuloga eno temujja giroga male n'okwekyusa mmwe bakwagala oli ku bigere boda zikumenya amagulu awo abannayuganda be bakwagala negula emmotoka olaba obanga si omuntu yazigyewa sha tasobola oyo beebyabwe bya negativity kati ze lina eggwanga nalitegeera live your life mulekerawo osanyusa abantu live your damn lives bane mujja funa emirembe sente zoyonoonera ku bantu ziwe famire yo lwaki mwesiba ku bantu abantu oli Bulaaya okutta sente ziwadde abantu abasirusiru nga famire ye ebonaabona ogamba nani agenda obbaziika nze munaye sikyasanyusa bantu I'm living my life gwe kirumye genda ondope ku poliisi eddako mukwano bw'oba owulira nti byenkola tebikusanyula gwe genda ondope ku poliisi nze sikyalina gwe neeguya nalabalaba dda nkoze ne baminisita ndabye bajjeno ndabye I have seen it all so mutima gwange guli contented ba mikwano mubali obubi temumbaliramu manyi mumanyira mubali obubi bambi munzijye mutemumbaliramu nasalawo okukola era okuva olunaku lwe navamu ebyo ebyekisiru eby'NUP my life changed amulyawo monja Samira lwaki avudde mu NUP wali wagala njoze stocks za Bobi Wine ndi mutabani we Solomon mwe nga mumanyira abantu twagamba nze ndi mutabani we Solomon ndi mutabani wa Bobi Wine ebintu ebyo binyiiza yeni lwaki wava mu NUP oyagala kumanyira nze ndya mu NUP nze mu Uganda nkolera abantu 3 General Muhoozi President Kevin ne General Sale era kati General Sale for President General Sale bw'aba ayagala obwa president nzamuleeta sente kuze nalaba wama omusajja amaanyi na sente
Genocide ina sente kati galwaki siwagira oyo nze bino bya timu muwozi mpulira byantamaatamada nabyo njagala bivamu mpagirire ddala genocide kama omuntu wamakuwa emitwalo ebiri wa Major Dollar wamanga lwaki towagira oyo nze mpagira mpa atampa sina kyenkuwagiriramu olowooza maama wange yayaga nze mpa gwe mpagira ye moto yange mpankuwe sikyayasama nawumula ndi masinale inkola ku special force ya social media ampa gwempa na wanya abantu sina kye nafuna nze genocide nakeera ku bakyala gati agala bwa president Junior nakubiza damasati sale for president nze wali sente wembeera era omwana ayagala nnyo sente obadde oyagala njagala eki mwe mwagala ki mulekeda mmwe kweyisaako mwenna wamma tunoonya sente n'abannayuganda ne mweyisaako ne mubanga mmwe sente abatazaagala nammwe muzaagala mukola ki ebweru mwandibadde muzira temulina wammwe nebefuula abatagala sente nemwefuula abalungi nze abannayuganda mwantamyankwe mwenna munoonya sente tubulanga muli bweru mu Amerika okolayo ki gye bakuzaala azifu fe ababeera e Uganda feffeka nammwe abali mu Amerika sente muzaagala nga mukanula amaaso ne Junior bwefuna emitwalo ebiri ejja dola era ne muzimba emitima yafunye zaaki gwazikuba gwe gavana nze nja kulya ensimbi tamale nja kulya sente za gavumenti eno paka bwerivaako nja kulya eza President 7 zasasula mu ttaka ndya eza genocide nde neza Geno Muhoozi abasigadde temumpa sina kyembaagaza nja kulya ennusu kivedina nja kulya ennusu nyirire I'm at my home mwe mudde mufirye dictator nze mune nasigala kuba socialite kunwa zima weti segulira nno nemu so MC Rich ndoza nja kulaba wiiki eno MC Rich ne kasubire wazeemu ku sente ate Rich okupama mu motoka z'abantu nono ojja kutubuulira hi Rich wanera munnaye bwe muterayo mwatandikiriza nali kulo stand raimu omusajja nezinira nebigulira kati kwambo nina akabina kanene mbuka kati kyekimpalanya mu Kampala Abannayuganda mumpalanye n'akabina kange nako kabaluma mbu Junior ayina akabina kanene kati nkatemeko mbu omwana oyo lwaki abigula kwate muyina mundeke nebigulire it's my body bannange mulumwa bannange buli kenkola kabaluma bannange mujja kufa mmwe you are going to die kale nkyakola n'ebirala kugamba batu abakulu banene bakufuukira ekizibu mbu Junior lwaki obigula nnyo it's my body tompola kako mbu banna omwana oyo balabika bamulya oba bandye gwe kikulumira wa obusungu obujja wa ndi mwana wa nnyoko newuunya Abannayuganda obusungu gye mubujja mbu oyo omwana embigula gyabigula mbayinza okuba bamulya iye bandye banne bandye ndeka bandye gwe kikulumira wa naye era banneera omuntu n'olabanga wamma bulogo bwe bumwogeza futwa gwe nno kabuga gwe nja kugoba gwe I'll chase you out saa kummanyiira I'm doing my life nze nkwena okulunda embwa nakuyamba ne nkwadaptinga gwe mbwa gwe kakano kafuukidde ekizibu come here jangu obuuze ku baalisena jangu kabwa gwe come here baby
embwa eno nagiyamba nenja adaptinga neno enfuukidde ekizibu nagituuma wisdom gwe wisdom kaakano ka wisdom kaye wisdom jangu wano wisdom nja kusuula ebweru embwa eno enfuukidde ekizibu gwe wisdom kaye come here baby mbwa munene nagituuma wisdom neefuuse ekizibu gwe wisdom annange erinnya obali enagiwa obali ebbi embwa efuuse ekizibu nagituuma wisdom kaye mutabani w'omulaalo gwe wisdom kati yesirise wamma tweyongereyo kakati munange nga kavidiyo kange mune kafuluma nga mbigula ng'era banzirako bangeya omwana abigula nnyo lwaki sibigula mwagala mbigule nga nfudde omwana banne alina akabina kanene muntwale kale mu palamenti omwana muno oyo bamulya siba omwana oyo balabika bamulya oba bandye bannaye olutalo lwaki abane Uganda olutalo olw'okundi oba tebandya lwaki mugende mu palamenti mukifuule motion junior bamulya oba tebamulya tubatende timulingiriza nnyo abantu nzaba nagala simanyi kyemwagala omuntu bwe yeekuba akasabbuuni ogwo musango omuntu bw'ayagala abakazi oyo omwana mwenzi omuntu bw'ataba n'abakazi nti oyo omwana musiyazi mwagala ki mwagala tukole ki tell me mwagala tukole ki omwana alina akabina kanene yes kanene kati nkasaleko tabale wagenda mu ffako no mwene mubeeraawo omwana bamulya nkooye ebiddibeeti by'okundya era kaizi yabadde abimbuuza nangamba naye junior ng'onyirira nnyo ne mugaa yes kaizi nyirira sente ezina bagamba ogezze naye osinze gejja kabina luli baakulama mu blackets and wine ng'obigula ne mugamba kaizi kiki kyogezaako okugamba mbu bayinza okuba bakulya mwana gwe ne mugaa oba bandye nze badde sikyalina budde wamma bwakwennyonnyolako baba balidde mmwe mugende mu palamenti mugiteekeko nga motion junior bamulya oba tebamulya kale bandibeetingeko mbatende nti mumanyiira kawaliwo motion abantu omaze batyaga okuleeta mu palamenti kwanga social media eganye ate 2020 tusina muntu wamma gwe ngamba mbumbo ki mbubambi I want to live my life. Omuntu takoleko bimusanyusa oba mbigula it's none of your fucking business but they absolutely tebikwatako you poke your nose into ebintu bitakwatako you know ne munonyerezaako katwaliwo yali ayagala era okumpandiikako mbu junior simanya namugamba mukwano gwe nja kuyira enkali gwe munnamawulire gwe saakumanyira mumpandiiseeko buli kasasiro it's not funny I need my privacy I need my life okuba serebu nazza musango omwaka guno bannamawulire mumpandiiseeko I don't want to be written on like kati njagala CNN ne BBC ze ziba zinjogerako I'm tired bambi nakabwa kange kaka wisdom enjala erabika ekaluma bambi muleke kati nkome wano mpe embwa yange emmere enjala bambi erabika egirume wisdom let me jangu bambi enjala emuluma I know you are hungry bambi come here it's hungry come to daddy come wisdom jangu kaganye bambi kale bambi mundeke enkome wano kanyene mpe wisdom emmere gwe kaye jangu so embwa yange najituma wisdom njagala kati
funa yendala njitume Isima buberewo bubiri nenda ulide mugamba mbugundi mbwawunya akamwa kingisa oba kingisa awunya akamwa awunye kake so bambi my dog is hungry muleke maloku embwa yange mmere we meet next time nenga mwebala abansupporters omwaka guno wisdom will see. Of course wisdom cannot get offended. I know that wisdom is my friend. Wisdom kaye so okutuma ina wamanya naye wali wembwa ze bayita Gideon wali wembwa ze bayita Isima wali wembwa ze bayita Sesebat. Dogs are given names. So imbwa munebazi wamanya wali one embwa je bayita Tamale. So zino buno siwe bubwabwa mwediza zino mbwa za abazungu zibera mayumba. So bambi, thank you for supporting me this year. Abayimiridde nange omwaka guno gubadde challenging nagutandika nva mu nope but mwebale kundaba kigira mundabye mushayalinze content wange abantu benyambye mu byettaka nga nakuyamba nenkuza ku kibanja kyo abantu betuyambye eyo yonna Kiboga Wakiso kwatambudde Uganda yonna temutuwa sente mutusabire bane tunwerere ku mazima kwange ettaka kyose kintu kyangu so bonna betuyambye mu ttaka abantu bali bagoba ku bibanja bano ow'ekibanja tagobwa etteeka just kati yetaaga Tereza kubanga etteeka liwo ow'ekyapa amaanyi nyini ttaka ate ne liwa n'ow'ekibanja amaanyi so ab'ebibanja omwaka ogujja mujja kubeera ku bibanja byammwe teri ajja kubagobako mune mwantu matata ttaka amasimu genfuna naye mulekerawo okuteeka sente ku simu yange abantu you just put money nze banne mujja kundeetera ebizibu nze tamalamu not corrupt I'm contented Genosala mpa sente afande Moza mpa sente ne President 7 you don't have to pay me bambi abantu b'amataka temuteeka sente ku simu yange omuntu losanga ke miliyoni mbujuni ya mune njagala kwebaza bambi tonnebaza that's my duty no mutulakuwa sente please I'm not cheap siri cheap nze chimpesa nyo kulaba nga bana Uganda muri kutaka lyammwe teri agenda dibagobako ebibanja byammwe so I wish you Merry Christmas and Happy New Year abamawulire benkoze nabo both mutaka TV zonna ezikubye stories zange ezettaka bambi mbebaza New Vision Bukedde Print NBS NTV Baba TV Soroti mwebale kuba stories zange thank you so much you have made the ministry islands kati yesinga okwogerwako so my bosses appreciate banne kanebaze nnyo mukama wange Honorable Minister webyettaka my boss thank you so much for being there for me oh my God I have one of the best bosses in the world God bless you Honorable Dr. Sam Mayanja Mama Nabakoba the ministers for land Mama Namuganza all ministers mbebaza ba minister bettaka oh it has been a fantastic time Jemba dem lands. I've learned a lot about the land law, land policy, ibanang. So, Bob Wine nkwebaza. Ya, ne Bob Wine eke tumwebazeko. Okay, Bob Wine nawe nkwebaza. Thank you so much for being a good friend gwe Bob Wine. Although we disagree in politics, but we are good friends. So, Merry Christmas and Happy New Year. Campaign Brian, my dog is hungry.